Tetwawulidde bwaliwo eyo ab'ekibinja ekyasazeewo bw'okusiima pulezidenti mutumuweeyo ekisanja atumuwadde mbububyawo nga tetulonze ab'ekibiina mu banankole bwe ntunudde neebuuza kiba tujoga kuba bajoga naye bajoga abatujoge Bw'okeera ne binsanga wano omanya amawulire agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. ng'abalwadde ba covid beeyongera buli lunaku ate kati wabaluseewo okutya okw'amaanyi bwe wabaluseeyo omulwadde mukomera munnange akasatiro kasusse ne bagamba obulwadde kebutuuse mu makomera bugayegaye buli muntu fukamira w'olyosabeewo oluvannyuma lw'okwogera kwa pulezidenti ku lunaku lw'abazira kwe yalangira bapalazaiti n'abasindika muheero n'abagamba buli ayemeza enkulaakulana mu ngeri y'ekiryaza amaanyi ey'ekibya gyagenda mu geyeena ababaka ba palamenti bavuddeyo n'abantu ab'enjawulo ne bamugamba nti abantu abo bamanyi era basitukiremu ekisanja wagamba akuna mukyezo bambi basibe banange tabba egudde mbali mu karantini kati nno mukyalo Achenga avuddeyo n'agamba kino tajja kikiriza tebabeena kye bagenda kikolera bannange waliwo be batwale nga basuubira balina okalwadde kano aka COVID-19 bakuba omukirito gulabangako ebyo nga bikyali awo gavumenti evuddeyo neerangirira nga bwegenda okugabira abakadde bonna ssente n'emmere omuntu yenna naweza emyaka 80 gwogenda okuganyulwa mu nteekateeka eno sente ze bagenda obbawa nnyingi zisuuka ne mu mitwalo 10 nga bwefulize nga mumeketako kugirako ekisawo ky'omuceere n'akawunga ndowooza n'ennyama y'omukebe olunaku lwaleero tulindirira bajeti egenda okubanga esolwa minisita w'ebyensimbi omukulu Kasaija abantu ab'enjawulo baliko ebintu ebyenjawulo bye okubanga bibeeramu ate ng'ebirala bibenga bibayamba beerabidde nti bajeti eno yayisibwa dda tewaliwo kisobola kyusibwa kadde kano kakasibwa takisi kanaana tezirina ruute tezaafunye bisaanyizo bagamba bagenda kuddawa tebabitegeera ebya takisi bannange si birungi embeera erinnya enkandago owulira bino masiki ezatandise okugaba olunaku olwajjo bannayuganda batandise okulaga obulaliikirivu bwabwe ndiziyinza obutatuuka gye bali kyokka gavumenti yayemu okugaba akawungo kabunyisa Uganda bagamba ndi masiki ziyinza obutatuuka nazo Moses Ali abadde ayogeza bumalirivu tulindirira okuziikibwa kwa Meeja Jeno Kasirye Gwanga wulira ebigambo ate ebibaluseewo ku ttaka gy'asuubirwa okubanga anaaziikibwa enkaayana zivuddeyo nga waliwo abagamba nti ettaka ero kwe yali amuziikibwa lyabwera bulijjo baagala liveeko nga yalema bagambye mutuyambe bulijjo omusajja ono tumutya nga tugendayo nga atugirayo emmundu temusooka muziika nga bikyali awo kakati ebya covid byetuliko twogera kati kuzebaite 3-day masks ezatandise okugabya olunaku lwajjo zasoose eri mpozi mu saidi zeeri ebugwanjuba era wetwogera zinatutukako era nga kale mu myaka ng'ebiri wawalalalala ubyogereko ebisanga wano mu bisanga wano tukasanzeeyo mu kabinya abange yesebo kina
naye kyoti ennaku parasites oluvannyuma lwa pulezidenti okwogerako ku Irozdenga mukambwe nnyo yayogera ku parasites n'agamba nti era abo bateekeddwa kubanga bagenda mu geyena be balemeseza munange enkulaakulana y'eggwanga lino ababaka bantu n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga bagamba nti nedda pulezidenti walangirira ekisanja kino nti hakuna muchezo naye tubuzayo kakati mwaka gumu toyina gwe wali okute n'osiba nti obabbye ku ssente za gavumenti anti abalobye mu mbuga esinga obunene yeriwa ya mukama katonda babatwale mu geyena olunaku lwajjo abakulembeze abasinga obungi badde boogera ku kya president Museveni okwogera ku kawukumi obazi parasite bagamba alogeddeko nnyo naye ayina okwongeramu amaanyi mu bitongole bino ng'ekyayigigi ekya nakalema okwongeramu abantu balyongere okukwata abantu bano abantu abo bamulumya omutwe bo bangi nnyo naye bakooyo kubanga abyogerako bwogezi naye nga tebituuke ate nga abantu abo bo bagamba abamanyi ate nga bantu be bwe bamugamba nti mu kitongole bwekiti mulimu ekintu bwekiti geno noonyeemu akikulira permanent secretary temuli ndowooza tabamanyi abamanyi naye tamanyi mbu bwebboga the appointing authority kitegeeza katugeze naye nga abamanyi bweba yunula nga yerimu obuzibu lwaki tonoonya kagina n'amuddirira ne banyonnyola bw'obanga UNBS erimu emizibunoonya mayindo ze mbadde manyi tabamanyi bwebanga nema yerimu obuzibu noonya agikulira bwe bityo kuba abamanyi nomukirabika abamanyi ate gwe abalonda andi kati omuvuyo gwonna bwe guba mu Simba tunoonya general manager yabugamba nti naye oyo alabika ye gundi kati ekitegeeza abamanyi naye nga abamanyi naye tamanyi mbu bebbo ate kati olwabeerawo nga tomanyi mutino ani anjamu olukwe wano Yuda Iskariyoti yani nga kyali mu kirabika abamanyi naye nga tamanyi mbu bebbo mumbuzaabuza mwembi abamanyi ate mutamanyi bebbo n'amagezi ategeere omusiru asiwaye ddala